mwana yakoze ekivulu. Did you expect it? Asa akisuubira. Tandi bampa nanti ndi professor. Na ye Tania kankwe factor 5. 5 factors why Tania made it. Okay. Oluzungu jeruli? Tania aludde amaze banga deni. Ensonga 5. Lwaki Tania? She was successful. Tania chabadde successful. Chabadde njogera luzungu evunula mu Luganda. No problem. 5 key factors why Tania shows a success. Ensonga 5 lwaki ekivulu kye Tania kyakutteyo. One of the major issue why Tania made a successful event emu ku nsonga lwaki ekivulu kye Tania kyakutteyo ye she has spent like a lot. She has spent a lot of time, or she has a lot of experience in the bars. Ayina omanyirivu mungi mu nsonga z'amabaala. The woman, she's real. Omukazi wa ddala. I one day saw her interview at Kasuku Media. Olunaku lumu namulaba ku interview she behaved like a slay queen, but a real person in person. Yeeyisanga slay queen ebyaddala muntu mu bulamu bwa bulijjo. She was open-minded to the youth and her audience. Yabadde mwerufu nnyo. She's an icon to the younger generation. Kyekyo. She's an icon to the younger generation. Kivundule. She's an icon. Kyakulabirako eri generation yeto. Kitegeeza. Everybody. Baje twogera Oluganda. Twogera koli kumpe. Twogera Oluganda. Ana icon. Kyakulabira okay. Kyobadde oyagala. Nti kyakulabe ku role model. She's a role model to younger generation. Okay. Her relationship between her husband and hers. And her relationship between her husband, Joshua Baraka, and Tania, also is another factor to consider, keeping other factors constant. Enkolagana n'omwami we, Joshua Baraka, na yonsonga yakutunuulirwa, ng'ebisigadde bino bitadde mabbali. The audience she serves at the other lady I can't mention here. The audience she serves on the other radio, which I can't mention here. Alude Mabala. Mabala, agaluddemu. Ayina experience Mabala. Omanyirivu obwo. Tania. Ensonga y'okubiri. Aliriyo. Waddala. Alabikanga sire queen. Alabikanga omuyaayi. Naye in real life she's real. Bamuvumako emimwa eminene n'agamba yite kinnumya ekyo nina emimwa gyange minene. Sobola kunyiga ngo ne wano omuntu bamugamba bajja ofaananga embizi. Nze sinyiga ne bompita embizi kubanga era siraba wonjawulo yange nayo. Atosobola ko. Zati kati nze nkyeyo kati nze kwogera kunvuma. Atosobola kweyita. Mbadde nkugamba nti nalaba interview ye Tania Kasuku. Nali mayi bano basire queen abayaya abanywa shisha. Abaferafera. Naye Tania yo nalaba interview eyo mu Katonda. Nalaba has a side of her. Nagulida abaana nga ticket 5. Even me support her. Tania namanya nti amapiano gegasinza okuwamba West Africa yonna. Wane Uganda abaana ba social media abo mulembe guno baagala nnyo Western culture music. Kati yena jana azanyisa amapiano. Era omuntu yenna agamba Joshua Baraka yaleesa abantu mu kivulu kye Tania balimba. Tania got people for her own. Okay. Nti yamanya target audience ye nti bakibana bawala bavubuka kabaleteyo ekipya. Ekisinza okusuula music w'ennaku zino kungu. We do the same things. Tukola ebintu byebimu. Tulina audience y'abakadde. Okay, genda ku. Tulemedde okumanya abavubuka. Relationship ye ne bawe. Bawe na relationship ye Tania ne Joshua Baraka. Na yuki abadde factor neno okuleeta abantu. Waliwo omuntu abadde agakanga nenda be ku Joshua Baraka. Lwaki Joshua Baraka wakabi? Ye one of the next kati Joshua Baraka is international artist kyo mutuufu gwe tuyina. Naye he behave locally when he is at home. Akanyonyola abantu. Joshua Baraka behaves locally. Ayambala agasati nga bajjo. Ali proud okweyita mu Uganda okuva ejjinja. Tosobola kumanya nti abeera n'abazungu alinnye ennyonyi. Tajja kuduulira muntu bwavu nga bakenzo bakola. Kugamba when Joshua Baraka abeere waka alagira ddala nti international artist. The connection between him and the audience makes him to be superpower. Ayina akayimba kano akaliko kakati obuzibu Joshua Baraka bwe yafunye. Simanyi bwagenda kikola. Yandibadde yepima amanyi ge Tania yako ne ate omukazi yakozeewo. Katajagenda mu kifo kinene. Okay. Oyo mwana Joshua Baraka namulagula abalaba interviews zange edda nga yakakuba akayebaga nagenderwa nesanga kayibenga kakoba. Zina soko mulagula. Kubanga discipline. Yayina. Esinga ebiyimbi byawande ebitayimanyi kuyimba ebidodomo obudodomi. Osanga oguyimbi gwano kaguli amayirungi ne gusanga obune gumukuba. Ne Joshua Baraka abeera ku stage ziri ezimalayo. Awawi bantu hanga. Taina fujo. Ayina ke baketa this time. Ayina kano longo places. Joshua Baraka is real. 3 songs. Ayina nyimba nyingi. Ali real. Nyimba is that Joshua Baraka. Long places. Ayina longo places. Morocco. Ayo agama piano ago. Ayina kali koketa this time. Simanyi waka. Kakati omwana ekimufuda international. Yamanya audience nti wakati nako isa bulungi nedi isa. He has all the business ethics. Kati the combination of Tania the DJ and Joshua Baraka makes it wow. Kivude bulungi. Chokirizo kitegedde. Kakati
success yetani abasoka kumunyoma ate tani nakola ekintu ekyakabi natatekako muyimbi yenna kakati ate ba DJ temukyamuka ndaba bi DJ bitandise okukyamuka etani ekintu akizimbidde ba mune byagala kola ngeti bigenda okubasala bwe bakopa kala kita yetani eri yajina yeka n'ensonga zinetano zotuwadde kiwala kirungi kina kirasi naye ate kyeyisanga ekiriroko osobola gamba kisire queen kikulaze nina omusajja wange osobola gamba kikaki kigamba nze siri mugaga hasira etania is an urban asira bungamba define etania I can define her as the reading urban asira who knows all of the situation. Okay. Otakade bulu kye kugamba nti wajja ku media tiyefula kyatali wano sango munagula kamoto kanana niko kulangira abantu obwavu etania gamba hustle is hustle. That's why youth believe in her. Tasobola kusanga muntu amufugira marusu kumanyi gayina wane ekibi kimu kyakola so ne kijjuza ne kyandiko kuba abantu emiggo bebe ngamba mukunja ne alien skin mukunja ine ekintu kye yakoze yagenze ku business siwolereza alien skin yagenze ku business ya munne mu pambye bala bayinga bali mu kabadi kubanga singa byali byaddala singa bali beesiba kubanga alien skin abadde badeni ya busoga kade ekintu mukunja kye yamukwede kyakakanyizaako ku badeni yaki bayinga bali muze naye tekiraga ekifaananyi ekibi kutosobola agenda ku business ya munno nogamba nti njiwambi ekisoboka ezo ganga sazi bakola bajja kuba ko omuntu amasasi ezo gangs ze bakola ba 50 cent bazikola ba Tupac bafa ebya kisiru bajja kutta ku muntu beto ina gali nze kate mu dakika 2 mbana gikuletedde dda nesagala kutambula nayo naye kati balina ebintu bye bakola ebyekiralu kubanga kati alien skin nsoka ne mujjako kinita alien skin ewefujjo wabula business ya alien skin ebala business tebagiza kitera mu katemba kungumpulyanza mu business person bojja business nkuba amasasi nze bojjango luma bulambu wange kukuba amasasi because business is business. Ochula bulungi kungu kati omwana yagenze ku business ya munne nakolirawo katemba njagala bakole katemba nga besanze mu ndongo bakole katemba wakawo omuntu tebakirizawo gendawo premises omuntu zikiriza kola ki kugendawo kusalimbirayo kakati balina kye bazimba nga mujja kuvamu ne death security yangambye abatulekere waliwo agenda ofira mu kavina kyo kankigambire ku radio abasirikale zembera n'abasirikale mbera n'abasirikale nababuza ne bana ne bagamba gwe bajjo baleke balina tulina bitwagala bagwe kakati nga lwaki mufiirwa obulamu olw'ebintu ebyekisiru ompulira bulungi kugamba alien okuluma business ya mukunja kikyamu ne mukunja okuluma business ya alien kikyamu bo bali mu kabampane ne bali mu kutegula bakolera government bonna lwaki bakolera government nti bagiteka balina ekintu kye baagala okuzimba ekitakyasobola kukola mu Uganda ekyegaali kakati mukatonda mu security egenda kuba ko omuntu esasa afe bagende bakole statement yafudde akola fujjo kino nkyogedde ku radio yo era omuntu yena bwafanga temugamba nga nti budget yatugamba kubanga ebivubuka niyo papa kinaawe tulina ebivubuka bitandise okulaga akabono k'abavubuka abalala okukola amagaali gavumenti yeetegese tosobola kubanga oli mukunjo wa people power n'okola efujjo ne bakuleka n'otambula ng'ate bwe wana Kyagulanyi bajja kukwata olw'ekyo gavumenti eno ngezi nnyo esobola kukozesa abantu nga babajjo nga tukolera gavumenti nga tulowooza tuli bannoto osobola okukola efujjo mu gavumenti ya Museveni omuyekera nogala n'osalako ebbala ne bakuleka n'otambula kisoboka ekyo kungu nga wali poliisi eri wali kumpi kakati omuntu yena talabira ku Sipapa omuntu yena talabira ku Brian White ebyo ebigenje bigera kutuuka ku hafu ya Brian White tewali agenda kutuuka hafu ya Sipapa kwabo kakati gavumenti erina weebaagalire kwekunyigira ebintu entula twante ebikozesa gavumenti ya omulimu gwa gavumenti ya Museveni kwefuulira beekozesa ati puliza Sipapa omanyi ebirungi byakolera Museveni Brian White omanyi sente zeyateeka Museveni kakati bano abaana abo beesigula olwokuba balinayo abanene muki mu gavumenti balowooza nti balina kukola fujjo mu Katonda muggulu kyogedde ku radio naye ate nze ekintu kyonna ekiri manyira ndikikuba essasi nkyogedde ku ttivi nkyogedde ku radio mukulu muyingo namulabye nga ataliko orders nga minisita tasobola kubanga yakoze decision ezo ine eggwanga lina minisita omutuufu wa education mwena mumumanyi kyatayagadde tekikola nekyayagadde kikola ki kubanga essomero battidde abaana lyabadde lya primary siga kabadde ka primary alwakuwadde information on minister Balama agenzeyo ne baligulawo ati mpuliriza lwa pressure y'abantu nti mukulu muyingo okugala essomero eyo tebabadde maanyi ge nga muyingo omuntu awuliza radio foka mbere open nti minister omutuufu wa education bamuyita president Museveni teri order ekolebwa nga tamaze gisanctioninga tebakulima nga nti waliwo ekintu ekisobola okukolebwa mu ggwanga nga president amaze kikkiriza bano baminisita muvuma babwereere tebalina buyinza balina mpewo eggwanga bwe lirikyuka ne tufuna president awa institution obuyinza bamuyingo baliddamu ne baba n'amaanyi gaabwe
kubanga sisubira nti omusajja yasoma nga Muyingo asobola okugana ggala amasomero agatakoze ate musango order tiyabadde ya minisita Muyingo. Abana Uganda muchamuka nnyo munenya nnyo temumanyi nti minisita gwe weegomba ali ku bunkenke bwa mukama we President Museveni. Wano mu Uganda tewali institution yetengeredde. Saabalamuzi omukulu ye President Museveni, Governor omukulu ye President Museveni, Minister of Education ye President Museveni. Kyatasazeewo tekikola. Nekale kijja kitya Mohamed Badji. Minister omu naggala essomero. Minister omulala najja n'aligula. Kakati bonna master y'omu abakozesa. Kati yagambye sokuga be Muyingo oliba mukubemu gwe bala mogendo longosa erinnya lyange. Wano Museveni afuna. What divide ayina nagamba nti President Museveni is a good student of Dr. Apollo Milton Obote. Yamuchayanganira Lwakasisi. Lwakasisi yagenda nga nagamba Obote nti Museveni musajja musosoze, Obote n'amuyita. Obote n'ayita Museveni Lwakasisi yakava wano agambye oli mubi. Kati all of the politics being played now is we still have Obotenism. President Museveni yasoma nnyo Obote ne Nyerere bw'atyo bw'akola. Kakati Muyingo okugala w'essomero public yamukubye. Kati bala munajja. Natereza. Nga Obote bw'yakonyaganya Lwakasisi ne Museveni. Kati Museveni akonaganya ba minister be. Munkola y'emirimu. Otegedde bulungi. Lwaki Muyingo kenyini si ye Muyingo yayogedde kati olw'ensomero obendala nkijjewo. Atasobola kubanga ekigambo tekyabadde kya Muyingo. Oli n'atawunyika mu kamwa tasobola muwunya mu kamwa ate Muyingo atya butibagamba bannange nange nabaddeko order za musajja. Most ministers what are those are puppet. They don't have their authority without being sanctioned by their boss. Nenga yiki yakoze kyabaddeyo. Tekyabaddeyo. Kubanga secondary school wa fitido omwana omutemu tebamukutte. Zirasa kiso omutemu obutafa. Kubanga njagala government evene report gati omutemu onono kubanga ettemu ly'omusajja oli wabaddeko abaliri emabega. Either yinza kuba yabadde ayina basaddaakira. Boti bulowoozi. Akoli kubanga teri mulalwa ina sawa ya beeyi, teri mulalwa gamba nti ndi mulalu, teri mulalwa apima baana bato. Soka ule teri dalili kuyisa ku bantu bakulu. Teri dalili kukyamya ono kyame gaba no tukyama kabalagala ku police. No kyame gaba ku somero no tukyama ku petrol station. Which type of dalu is that? Well, kati yo musajja bagambye yabirako mu America. Bagambye yatanga abantu kitegeeza ayina mission zakolera abantu bamujjemu ebigambo byatubuulire akolera ani. Police oyinamu trust muyo. Nze nga Bajjo police girinamu trust naye according to public pressure this mission gone wrong. Nti buloteka ekintu omwana omutali innocent maaso ga Katonda ali mu kwambula bantu. Katonda yeekwatidde ekinyusi nagamba kungu Katonda tatta. Tolaba ngayo kakasi kaloko ku kyalo kungu. Tolaba muntu wa mutima nga Katonda amuwangaza. Mali waki Katonda amuwangaza kungu tunule no wabanga professor wabanga asomesa omutunuliranga. Genda ku kyalo gye bakuzaala. Waliwo abantu ab'emitima emibi abalogo baagaana okufa. Katonda si musiri kulekawo balogo obwo. Si musiri kulekawo batema abo. Ayagala bawangali basasule empeera z'ebibi byabwe. Kuba tunule eno oli mu kirasi. Nti kubanga omuntu bw'okola ekibi n'omutta is not a solution. Kati okulekawo omutemu ono. These people are going to be unmasked. Oluzungu jeruli. Jeruli. Kwambula. Katonda inesu wachika na akasajja kataasizidwa. Katonda ayagala kulaba ani ali emabega w'ettemu. Oba mulese report bate mugirese with the time bagenda kumanyania atuma omusajja oyo okutanga abantu. Police nasobola okifuna. Nze simanyi obeesobola tesobola. Do you think police can investigate this matter to its logical conclusion? Police tagala report ya police. As long as this kasajja kalamu wajja kubaawo ekibaawo. Ate sabana muzimu gujja kalinya kwogera nti wantuma. Kaja gamba wantuma. Kaja gamba leta kyo bakuleta gundi wantuma. Oba leta je. Katonda yakola simanyi ga police. Divine intervention. Tosobola kutta mwana muto n'otambula bw'otyo. Tosobola kutta myoyo giri emyoyo kagigenda kwerwanirira. Akutte fayo ne baana ali enguzi kungu. Akutte fayo ne baana baw'amaanyi mu government. Agakana mugulumukiriza ku bigambo byange sibala googera. Muntu alanga ayogere nnyo. Aba muntu alanga omulalu. Aba mugamba nyumira bunyumira kwogera. Disembe yakola mantu omwana omuto tattika. Kungu wandito omuntu omukulu kibi naye kibi nnyo okutta omwana omuto abaana emisayi gigenda kwerwanirira. Ozaaki kati batagala. Simanyi tugadde essomero. Tuguddewo. Simanyi mulalu. Si mulalu. Ekyo gyonna misaayi. Kungu tali mutemu. Amala nseno bulungi. Obenga oli president ng'oyiwa omusaayi gw'abantu tosobola kumala bubi bulungi. Kungu tali muntu yali ayiye musaayi ng'alina eddembe ku nsi kuno. Kungu kyova olabanga abantu bonna abaali abaakabi bannasulu baafa kuyiwa musaayi. Bamaliya Mungu baafa kuyiwa musaayi. Lwakasisi wuyo akulaga alinga yagwa eddalu. Katonda yalekawo Lwakasisi kumulaga. Ebikolwa byewakolanga abantu olaba. That's why nalinga abantu bana bavuma Janet Museveni bamuleka abeewo mulamu balabe engeri gye bafuzeemu abantu. Balabe njagala nnyo Janet alamuke alaba omutazimbira banaku ddwaliro peyini gye bayitamu naye agiyitamu.
Omanyi lwaki ngamba ebigambo bino kungu nti oyinza okukola ekintu okulumya aguno owuzika ngo oyambe muyambi zisobola kubeera mu bantu basabira Janet kufa. Njagala nnyo Janet awangaale, njagala nnyo President Museveni awangaale. Mpuliza byonga njagala nnyo President Museveni. Mpuliza kungu kye nkugamba. Njagala nnyo President Museveni awangaale aweze emyaka alabe. Alabe ngasi aliko ngalabe kuna bulabi bwati agambe kubanga President Museveni bwafanze mbasifunamu. Mama Janet wamfa mbasifunamu. Njagala balabe ekibaganya okuzimbira abanaku amalwaliro lwaki eddwaliro lirina mugaso ki soko zideka nawe nnyonnyole kati papa ki bajjo odeka nnyonnyole kati tosabiranga omulabe we yenna okufa omulabe musabirenge Sarah abe mulamu alabe ku buwanguzi Mukama bwakutuusizzaako omuntu afudde talumwa kungu akakasajja kaba kufa temwandifunye bujulizi bwe mugenda kufuna President Museveni nafa abatalumwa buli munnayuganda olina omusabire Sarah abe mulamu wabula nga bwegamba Mukama tuwe change President Museveni alabe ku nkyukakyuka ennungi ngalo akasisi bwatafa bwalabye ku nfuga ya President Museveni nafa abagala enkyukakyuka njagala President Museveni ne mukyale babeerewo balabe ku nkyukakyuka ennungi bwebeera bagambe singa naffe bino twabikola kati bafe stress tosabiranga omutemu okufa tosabiranga atakwagala okufa the best success you can give to your enemy you being successful omulabe walumwa nnyo okulaba nga kungogenda maaso ate Mukama abantu aba b'emitima emibi abantu aba bate mu Katonda atero bakadia ne bazaala ebyana nga biyika endusu ne family zaabwe ne ziba n'ebizibu nakugamba kungu waliwo omugage yabonyaabonyanga abantu Katonda alina ekintu kye yamukola paka kati asula agugumuka yatwalanga ebizimbe by'abantu yajonjo byanga abanaku Katonda amukola ekintu amutwalako essanyu ly'ensi yonna naye nga yalina obusobozi ennyonyi okulinnyisa ekintu ekyo kyamutuukako paka ne kiba kiwa oxygen wano waliwo abagagga bagula emisaayi naye olw'okuba babonyaabonya abanaku Katonda abakuleetere asobola okukulwaza kansa naga gobadde bonyabonya gobadde ngobbe dagali abanaku mu ddwaliro kolwale kansa gatawona asobola okuwa family wa mulimu agaana gasirugerere naga kankuwa agaana agasi Katonda sibu ati bwakola gobadde baiti Katonda atta Katonda bobanga oli mwonoonye okuva mu Bible yalwangawo okutta ompulya bulungi yalekangawo abaana akitekawo ate abakuvuganya bakabaka bonna yabatekangako bakabaka abaana ne batuukiriza mission za Katonda bana abatanga abantu n'agaana saddaaka zaabwe ne balaba kubafuza abalungi Ochega kyengugamba kakati tosabiranga omuntu yenna okufa omulabewo musabire ngate buli losaba gamba ayi Mukama nyamba kunga wangaale alabe ku buwanguzi bwange ekiriba kimumazi awo no yogedde nagamye mbadde nakogeranga ningali ko moyo nti uli kastoba ne business yo Mukama tajiwa mukisa kale kijonjesa abanaku babagobewo mu ebizimbe byabifuna abantu batunde nete kijera kola Katonda ayogerera mu bantu Katonda akolera abantu kati bagande bali enguzi bagande babasendeze gwanga ne bazimba agazimbe gaabwe business ne zisala kakati bali abayinti bali kachofulanga babonyabonya abanaku ate abanaku yatebajja gagendamu buli yali enguzi buli yabba oguzimbe gugenda kudiba trade order yawa Kampala tokutako ya ane yagazaaki ane yagaza nsulanjala nze nfunye eki mu Kampala ate batugamba tibagala kutere nga baterezaaki kugambye no kujja kirimu kungu babba sente nyingi ebizimbe ne bisala kati bagala kusindikayo bantu kumpaka that's how my God pays tubye tuzimba mujja sente y'omusole kolima bajera kutuka okutambuza ebigere nga tebalina wadagula yakagoye mu byakedi byabo tewali bantu bagendayo tewali baluwa ate bandi babonyabonya abantu balowooza bana abasuubuzi batwala sente zaabwe kumbe sente y'ekibi ijje mu yiyo bana abasajja babbye eggwanga abasajja bagabanye eggwanga abasajja bazimbye agazimbe naye tegali mu bantu kongo otunulaki olabamu abantu mu gazimbe gaabo kakati bagenda kukola buli kakodyo Mukama abagambe Katonda wa bajjo nze nsinza Katonda omulamu Jehova agenda bagamba buli mubbi akedyo jagizimbe ekusale buli lobba sente y'omunaku kungo okimanyi batokimanyi gobadde balumirwa kibugambo kwabo kuliko alumirwa ekibugambo kiterere kungu kuliko muyagala Kampala eterere kungu ntunulira lwaki bwe mbanjogera amazima otunula eri tunula eno profesa ng'asomesa kunguwulira atokkirizibwa nga oli mu kirasi abasajja babbye eggwanga lino amazima ga Katonda gazimbe gabaseze nagwe mmanyi yangamba noonya agula ekizimbe sobola kwogera linnya lye ku leedi noonya ku leedi ana basana kwa kirabo kibajjo wabo mujagaba abasajja babbye sente kungu naye bizimbe bibatuddemu begazanya bagana kutuka kunonya kape ebiyingira nga tebabiraba kibi
kakati basazeewo ku ati kati ate banaku gye bakomoka abamazige bizimbe gye bikomoka okimanyi waliyo yateekayo emitwe gy'abantu 5 ng'azimba omusingi manyire waliwo empisa leero gye kugamba egyembadde nzungira omuvuka gwe mbadde naga mulabe Uganda nga bamenye naye banamenya naye banagoba abatembeeyi naye banagoba takisi naye banagoba bodaboda kiri ebintu ebikolomere nagamba sente y'ekibikungu bwogirya ogiyisangako mu ttooyi oba ogitwalanga mu kyaki ne bagisabira owayambangako abantu anti kugigobako bisiraani bokwata sente abagagga bangi abasuza sente zaabwe mu ttooyi sente y'ekibi olina ogiyisako mu ttooyi sente y'ekibi olina ogisabira anti ekibi kyekigoba ekibi send a thief to catch a thief sente olina okusulanga ozisabira ng'ozikuba emiggo emizimu ezigirimu gife olina okusula ng'oziwako oilo naye buli okwata sente y'ekibi n'ogizimbisamu ekizimbe kiggwa oba abantu tebagula bintu byo kivula nga abasajja balina sente nyingi tebalina mirembe kansa abaluma abalala basola bafuluuta nga genereeta abalala basola balugoota n'obugologoosi kubanga sente babbaza abanaku kakati ebintu Amini bye yakola ku ngompayo kimu gavumenti eno kyekoze Amini yafuga emyaka mpayo 8 mu myaka tuwa myaka 7 mpayo kimu gavumenti eno kyekoze emyaka 4 tobiraba kiruwa kusabiriza batufuula babbeega boto babbeega togaggawala botasabiriza munange waliwo system esobola okuyamba ku ngofune sente ogenda mu bank okuwa looni olina okuwayo ate sente okuwa looni bank egenda kuwa looni ogiwe security yo ate olina ogigulira ekuwe sente gavumenti bwete bweri okimanyi okubira omusirikale w'essimu okujja okuyambako ate olina okumuteramu amafuta mu mmotoka gavumenti erina amafuta gagula mu mmotoka g'abasirikale okimanyi nti security kati basasula nsasule ojja okukwata omubiri ati put fuel kakati which country is this kasana wo kirabye byenjogerako gye biri aba tebiriyo ekyo kye kiri kakati nokubayita mukasa bajjo ekyo kye kiri kakati Adam passport for me fuel omusomesa akaaba omusirikale akaaba omulamuzi akaaba ne bananyini bizimbe bakaaba katuli mu nsi ki ate bagenda maaso ga president bagamba the country is moving wow ze bunakumanyi batereza kibuga bayino abizimbe byadiba kati baga muyina okujja ku mpaka kati befuda abanyirira nina bigenda kubasala katujje